Ejogo ye love story gye tugenda okwolekera. Njagala okuba akafaananyi bwe bakulaga omwana ow'obuwala ng'amukulaga ye mulenzi oba bbaawo n'amukwanjuliranga sisita we era n'omanya nti ono mulamu wange. Ne muba n'enkolagana, ne muba n'omukwano, omanye omukwano ogukola ku mulamu wo. Bannange ozuula luvannyuma nti oyo omukazi gw'oyita mulamu wo mujjawo alina n'abaana mu musajja wo. Lwaki mbikubbira? Lwaki tetwolekera butereevu love story eno ebitundu biri bibiri? Ejjoogo part 1. Mr. Sozimo okulamusizzaako mu bitiibwa n'abawuliriza mwebale kuwuliriza. Mr. Sozimo tukwebaza olwa platform eno gye watuteerawo kubanga tuyigiddemu bingi, nga nze njigiddemu bingi ate era nkyetaaga okuyiga. Twakulira mu kyalo, nze nakula simanyi mmange kubanga mu kukulamu okwo mmange yafa nga ndi wa myaka 2, Mukama amumuze mirembe. Kati mu mbeera eyo nesooka nkulako ne taata yalinawo kasente akatonotono, naye munnaaye engeri omukyala kasita akuvako mba planning ebintu program zonna muzipulaninga mwenna. N'omwami ogwamu amaanyi nseeyo n'agenda n'ayavuwalira ddala n'asitula n'anteeka ewa ssenga wange muganda we. Ssenga wange oyo yabeeranga wa maama we, maama be baali babiri bajjajja bakyala bonna. Jjajja mukyala omu yalinga jjajja mukulu, omulala nga tumuyita jjajja muto. Kati nga ssenga waffe bambi teyatuulako mu bufumbo yadde, yali mukyala musomesa era nakatula kuba nti akaddiye naye nga yali mukyala musomesa. Ng'asomesa eno n'asomesa eri n'agenda mu kitundu ekirala bwe bityo. Kaakati eyo gye yafuna gye yazaaliranga abaana be mu basajja ab'enjawulo, abaana be 4. Kyamukisa mubi. Omuwala yafa yali omukulu, n'omulenzi yamuddako naye yafa. Yasigazaawo omuwala omuggalanda ne second last born, naye nga baana bakulu bulungi, balina n'abaana. Ng'ofunze ssenga abaana babalinamu abazzukulu abaliwo. Kati nga tukuze tupambana ne ssenga, kati mu bajjajja gye twali tubeera twalingayo abazzukulu mu butuufu twalinga bangi nga bajjajja. Kale kaŋŋame nti baali baavu kuba nti kale nze kaŋŋame nti ennyumba ey'ettaka baba balabanga abaavu. Butuufu ng'ekitundu kye twalimu nga ffe balinamu ennyumba ey'ettaka naye nga bajjajja balina ettaka eriva kuno na kuli, naye nga ku ttaka okwo kujjudde buli kika kya mmere, buli kika kya fruit, ebibala, miyembe, mapeera, mapaapaali, buli kika kya fruit ky'omanyi ekibeera mu byalo ffe nga tukiyina. Era ng'ewaka mu butuufu tetujjula byakulya, tetusiibangako njala, tetusulangako njala. Nedda. Ssenga wange yali mupambanyi nnyo nga musomesa era n'agezaako okutusomesanga ffenna, abaana be, bawala be, batabani, abazzukulu, ffenna bambi atusomesezza. Mukama amwongere omukisa era agire nga akyamunkuumidde kubanga nze gwe mmanyi nga maama, gwe mmanyi nga taata, gwe mmanyi nga ssenga, gwe mmanyi nga jjajja. Mu bufunze nga tugenda mu maaso tukula tutandika okusaasaana. Gundi genda ewa jjajjawo, gundi genda ewa kojjawo, gundi genda ku kika. Kati nze nafundikira bantadde ku kika kyaffe kiri eno kwata Masaka Road onodda e Kampala. So gye twali tubeera mu kyalo kyaffe twali tudda obeera odda Masaka Road, naye kati mu kyalo kya eno ku kika odda Kampala Road nze gye banteeka. Kati taata olwo yavuwalidde ddala bulungi nnyo. Olwo naye avuddeyo gye yali abeera ewaka waatunzeeyo, azze wano bajjajja gwe yali ayita maama we kubanga bonna bagenzi. Kati taata yavuwalidde ddala bulungi. Ssenga akyapambana n'obusomesa bwe, alabiridde bajja ba maama be bwe twayitanga bajjajja. Kati wamma nze bantadde eno ewa muganda wa taata, naye nga taata yali akyaliyo naye nga yavuwadde ate by then yali afunye n'obulwadde ng'alwadde wamma ng'ali ddala wansi. Kaakati taata lwakuba nti baali ba Luganda naye nga tebazaalwa taata y'omu maama y'omu, mumanyi luno Oluganda olw'edda
lwe mwasanganga nti neddira guno omuziro naawe weddira guno omuziro kugamba okwesanga nga mweddira omuziro gwe gumu ne mufuuka abooluganda bamaada ne bassa kati lwekyo ekiri kyekika kyaffe engeri gye kyafoomingibwamu ne bafuuka abooluganda. Kaakati before omuzeeyi wange nga tannayavuwala yali businessman, musajja musuubuzi, twala tugende. Kaakati n'oyo omwami gwe yasisinkana n'amugamba neddira kino nange neddira kino, bonna nga bakola mu bizinesi ye. Mubona they were businessmen actually. Bafuuse abooluganda, tebafoominze ekika. Awo kyekika kyaffe engeri gye kyajjamu. Kaakati ye muzeeyi yalinga abeera erimba jjajjaabe e Masaka. Kati ate ffe nga ono omwami gwasuubula naye businessman abeera saidi z'e Kampala eno, totuuka Kampala naye wakatikati mwawo, sijja kwogera nnyo byalo. Wakatikati mwawo nga we baafoominga ekika. Kaakati awo banzije gye nakulira bajjajja nkuze senior P7 ngitudde, P7 ngitudde nze mu senior 1. Okuva mu wenajjira ewa muganda wa taata nali mu senior 2. Kati olw'okuba nti taata baalinga ba mukwano n'oyo taata eno gye bandeeta, taata wange oli nga tannaba kwavuwala yayambanga nnyo ku baana ba taata ono gwe yafuula ow'oluganda lwe, abasomeseza mu institute, abasomeseza teeko bwe bityo kagiyite bwentyo ng'abasomeseza. Kaakati muzeeyi bwe yayavuwala owange azaala ate ne bandeeta eno ku kika ewaali muganda w'oyo taata bwe baafuuka abooluganda. Taata ono n'ankwata ku mukono gye bandeeta okuba nti neeyongerayo emisomo gyange. Taata n'ankwatira ddala ku mukono, senior 2 ngisomye, senior 3 ngisomye, senior 4 ngisomye. Kati senior 5 olwo nga watandise munnange okulalukamuko, batandise kale era n'emabega baalinga abalenzirenzi basiyiza naye nga tetwabikuliramu nnyo ebintu ebyo, tetwabikuliramu nnyo nga sibigenda era sibitambula era sibirowoozaako. Kati mu senior 5 nga bwe mubeera mu ssomero mulaluka for sure, tubeera tukulidde ddala bulungi nga kyetugenda okukola tubeera tukitegeera. Munnange senior 5 ng'etuuka, kaakati ku kyalo kwe twali tubeera eno ku kika ewa taata gye bandeeta okweyongerayo emisomo gyange ku kyalo kyekimu kwabeerangako amaka. Amaka ago nga galiko abavubuka. Abavubuka abo baalinga bampisa, abavubuka abo nga balungi nga balabika bulungi naye nga nabo si be bagagga ennyo abali awo naye olw'empisa zaabwe kale nga tebaboogerako kibi. Kati mwe mwava omuvubuka bambi eyanjogerezanga ng'akwaniriza nkwana. Nange munnange saali muwala nti oba nali mwewulize, nasooka ne nkuwa obudde bwo ne tubeerawo, teri kutundula vanira mukwano. Ne tubeerawo omuvubuka yampeera ddala obudde naye nga tanyega nti oba ayagala kutundula vanira, nedda, naye ng'abeerawo bw'atyo, n'akwana n'akuleetera ebirabo n'akola atya bw'atyo era ng'abavubuka abatandiikiriza oba olw'okuba yali wampisa ate nga mukwata mpola. Ng'asoma misomo gyange, okusoma kwalinga kutandisa okuddamu, akugulira ebintu n'akupaakingira nga kaakati nga tusoma. Ffe muzeeyi owaffe eno gye bandeeta muganda wa taata oyo gwe bafoominga ekika, ye muzeeyi owaffe yayina ku ssente naye obangabe nga be bano bataata abaali nga abatata ssente ku baana baabwe nga n'abaana be bennyini baazaala tabateerako ssente okuggyako school fees, that's all. Nakati nga mutuuka okugenda ku ssomero, school fees zajja ziteekayo ng'era afuba nnyo okulaba ng'akola emikwano ne ba headmasters oba headmistresses nga tebatugoberako ddala, nga bo abaana b'omwami oyo omutuufu shuwa baasomera ddala era diguri baziyina eza buli kika era bayina ku ssente. Kaakati okusoma bwe kwaddangamu, muzeeyi ajja kuyita gye school fees zino yajja zitwala ye headmaster paakinga ebintu by'omanda ogenda ku ssomero. Naye kale kyeyalinganga ekirala akuteerangako saalinga sanitary pads, ezo zo yalinga azimanyi, school fees ne sanitary pads n'ebikozesebwa ebitabo
ebitabo ajja kubalira subjects z'okola my dear by'ebitabo byagenda okubalira ne peeni teyasukkanga peeni nnya kati bino ebirala simanyi artbook simanyi biki obwebuntuutu obulala ennyo nga tabuwa nnyo budde mwattu ng'ajja kuyita ba brothers bammwe bagambe nti jenno wuuyo agenda ku ssomero school fees zibaddeyo ebitabo mbiguze kino ne kino kyekibulako kwe kuli ne pocket money kaakati abakwatibwa ng'ekisa nga bakuwa abatakwatiddwa kisa nga tebakuwa nanze kaakati nayina oli omuvubuka boyfriend wange kamuyite eki who was a caring man. Nsaba nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates abakutegeeza ku estate eri Emityana 5 ku 10 ya milioni 6 nga kuliko ekyapa. Obitegedde 5 ku 10 ya Emityana ng'eriko ekyapa ku milioni 6. Estate yokubiri eri Bulamujjeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus okutuuka ku estate. Amasanyalaze amazzi webiri 5 ku 10 eriko ekyapa milioni 13. Ku screen enamba y'abanaffe aba Dembelio Properties and Associates mwogere ebisingawo ne Madam Nancha Beatrice. So nga ate mu bya beddings njagala kukakasa nti omutuufu alina waaka abeera Massey's Quality Beddings Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekibando nga wakava ku Shell petrol station ku kizimbe okuli Epic Motel wansi ojja kubanga olaba Madam Massey n'ebyakabi byonna amasuuka blankets mifaliso bed covers duvet blankets carpets iron boards munange waka ojja kubanga omusangaze mosquito net ojja bisangayo ku Massey. Ate mu bya furniture nkwanirize banda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls olwabera Aisha Najeba Furniture Mart ebanda jala kutegeeza nti ebibajje eby'omulembe wakojja kumusanga ewa mama Aisha. Ekibanja mpola oyagala bikutambuliza bya ku mikolo oli muvubuka okyali singo tewetaaga nnyo ziri ntebe z'abantu bangi munnange oyagala kubeera omuvubuka w'omulembe omuwala ow'omulembe ogenda kwanjula oyagala mikolo oyagala kuyomba bazadde bo ntebe naawe kenyini kakati ogamba nti nyalo kyusa entebe zange oyagala zikutereereza oyagala kukyusa mbwe ziba nga zitukagana n'omutindo munnange mama Aisha Najemba akwaniriza owange ejjoogo tweyongerayo n'ekitundu ekisooka byokuyiga tebiggwa mu nsi. Yali tannafuuka musajja yali muvubuka akeyalinga nga ngenda muyitiramu kale mu mbeera yange ebyetaago byonna mbifunye naye ng'ogenda ku ssomero for sure nga muzeeyi takuwadde yadde ennusu olwataano nti pocket money akusasulidde school fees akuwadde ebyetaagisa that soul kubanga yalinga amanya akawunga kabeerayo ku ssomero ate kyekirala kyoyagala wammanga ffenna abawala nga tusalanga amagezi nga tutandika okufuna munnaye abatukwata ku mikono naye nga tutuula twewaŋŋana amagezi ne tugamba nti bannange bw'obanga ofunye omuntu wo n'akuzza mu bino topapa genda mpola ffe kati kyetwagala nga babeere nga batuwa ki pocket money. Actually owange yalinga mpa pocket money ng'era akugamba nti kati muddayo ddi ku ssomero akubuuza muddayo ddi ku ssomero tudde ennaku z'omwezi bweziti wamma ajja kukugulira bisikuiti oyo bokisi akugulira akadomola kakwenca akola atya bw'ati ne bw'ati kati muzeeyi ye teyamanyanga bibeeranga mu keesi omuvubuka yakuyitanga kino n'abikuwa oteeka mu keesi yenkeera ne mukola ki ne mugenda ku ssomero kubanga waka waalingawo taxi ng'ejja bbaka ereba agenda kuola olunaku ekuyiwe mu paaka weeyongereyo mu masomero gwe gye wali ogenda kakati bambi ekinga mpa nnyo ebintu for sure yalinga yanjagala bambi yanjagala naye nga vanilla not yet tukyali nga munaye nkyasoma ate muzeeyi wange yali mukambwe naye ng'era awulira envuuvuumo amaka ga gundi mulimu omuvubuka ayagala gye amaka ga gundi kegambanga muzeeyi naye mujjano ne mujja n'embuto zammwe kale kiwozi omusajja omukambwe kakati nga nange munnyonnyola eki nemugamba nkuwulire eki munaye bwe biti ne bwe biti bwe biri ewaka kakati awo tulindeko naye nga ye bambi tafuddeeyo nga neewa maama we bambi yantwalayo nga veya kale nga basuubira okuba nti amugona bikamu omukyala we nga bafaayo ne taata w'omuvubuka ng'afaayo omuvubuka yali talina naye ng'agamba taata we naye ne taata we yali talina naye nga because empisa ze twakuliramu ng'amaka ga muzeeyi oyo abawala baawo batwenyumirizaamu era buli afunye omuwala mu maka ga muzeeyi oyo baamugamba nga bugambi gw'omaze
because twakulanga n'empisa nga si yefe abawala kugamba muwulidde endongo eri wali ne mu kale nemba nga mujulidde Yesu ojja genda naye ate ofune wootuula sigenda kwetala oli nedda era oba ng'ofunye wootuula ogenda kutuulawo n'omulenzi w'oyo gwe bamanyi nti omuvubuka oyo yakwana muwala wa gundi omuvubuka oyo yakwana muwala gwe mugenda okutuula oba muzagulidde kasoda ne kakeeki bwe bityo embeera bwe twagitambuzanga ba mikwano kakati by'okusoma abyengulidde ebyokulya ogetimana mpadde senga ngenda ku ssomero kakati ekkubo lye nali nkwatako genda ku ssomero wabeerangayo brother we yali nga gye yawasa nga gy'abeera kati nga bwe mba mpitawo bwe nti kakati nga waŋŋamba ogenda ddi ku ssomero nga ŋŋamba kamugamba ŋŋenda nkya oba ngenda ku nnaku z'omwezi bwezi kakati ye nga makinga sure nti agenda n'asookayo ewa brother we such that wemba nga ngenda kuyitawo taxi gye mba ndiwo mukubire nti ntuuse ku kikubo bwe kiti tunaatera okutuuka ye already embeere nga musanzeewo teyali mubi bwe namukubiranga nti kati tutuuse ku kkubaawo nzira ku ssomero already ebintu yabimpeeredde eno waka ng'ajja naye yasanga mu taxi nga ntwala ku ssomero ku ssomero kaakati ku ssomero omuseeyi yalwangawo nnyo okuyitayo olw'ensonga nti school fees yaziweerezanga buweereza ba headmaster ng'ate naffe batumanyi nti tuli baana nze gye nali nga nsomera twasomeranga mu different schools bamanyi nti ono muwala wa gundi kaakati nga museeyi alwawo nnyo talina kikyali kyetaagisa nagenda ku ssomero kwanza kyali kimwetaagisa akazaalinga school fees kakinganga tugenda okutandika okusoma nga azisasudde kaakati nga nsoyo eki yantwala ku ssomero kaakati nga mugamba nti headmaster nga mugamba muzeeyi asingisa ono ye talina budono yandeetanga for sure nga ye yali nga ntwala ku ssomero era nga musanganga awe twalinga tulina okumeetingira nga ndi mu taxi ne tweyongerayo paka ku ssomero era nga ku ssomero gwe bamanyi naye nga olwedde omuzeeyi bamanyi naye nga gwe bamanyi nti alina okundipootinga ku ssomero ne bwe zibeera visitations ekyo yalinga ajjaku ku ssomero nga muzeeyi sina nakyeneetaagisa kumutegeeza nti jangu ku ssomero first of all ne bwanajja first of all talina budde ne bw'aba anyigiriza ng'olina ensonga ey'amaanyi gy'ogenda okumugamba nti muzeeyi bakwetaaga ku ssomero kino for sure agenda kujja nga talina kyakuleetedde wabula bw'aba nga akuyambye ng'alina kyakuleetedde my dear agenda kujja ng'aguze wali ka bisikuiti ak'ebibiri karihamu ako mukamanyi mukajjukira bamaada abaalinga akalinga mu kaveera aka red by then kakati kakyalwa ne kati ka 5 wa 5 oba n'okweyongerayo nga kaagenda okujja ng'akugulidde tekajja nakubeera mu kaveera wabula mu ngalo kuba nga akaguze wali kumpi ku dduuka ak'ebibiri ako aka bisikuiti alina agenda okakuteera mu kaveera nga bw'agenda okuyingira school gate munnange muzeeyi mwaniriza ate taata ng'era bw'abeera agenda okusiibula agenda kuwa ekinene nnyo nusu 10 nga I don't care ekyajja kubajja nkyalire bwe mukubiranga essimu kaakati ekyanyambanga ennyo kirala ku ssomero nalinganga nze nakolanga nnyo emikwano ku ssomero ng'emikwano egyange giba actually gyalinga mirenzi egiyinamu naye ng'emikwano egyo gijja gitya ngipangira nnyo abawala waŋŋamba nti kati nga ku ssomero nze erinnya lye bampitanga ku ssomero bampitanga erinnya lya destroyer ebyo kandyogere bampitanga lya destroyer kati nga lwaki destroyer eryo lyajja litya engeri gye nali nti nali munaku nze nga siba na bintu bingi nnyo ku ssomero nze nabeeranga ne baketi yange mumanyi buno obubaketi abawala betunaabiramu obwo obutono bwe tukolanga soap dish ezitali zino medium zetunaabiramu kati nga akabaketi kemba nako nga ngenda okukima emmere ku kiyongo nga nina ne flasika yange yali ya bikopo 6 lwaki natambulanga n'ebyo nakimiranga mu bintu ebyo walingayo abawala bakwano bange nga bali bo bambi bannamyekozi ate abalina abalenzi ku ssomero tebaagala balaba nga bagenda ku kiyongo kukima caayi kukima mmere naye ng'ate babeera bagyagala naye ng'ate balinamuuko naye nga waliwo babeera nga beetaaga kola ki emmere
Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0778 kati nganze destroyer waabwe nga nnumba ku kiyungu na baketi yange na flaska zange nnene ng'emmere ndeeta akabaketi kakubye kantolo nja kutuuka supply ndeba maada bange abalina ensonyi olwo nange bankwatamu ko sukaali ng'ebitowebito nga bwetyo bwentambuza obulamu bw'okusomera ng'eri abalenzi breakfast bamma sijja kale kusomera nayesanga kigagga olw'emikwano gye nnali nnyina abalenzi ndapangira obuwala bwe babeera baagala abawala nleeta mmere ku kiyungu ne balya tebaagala genda ku kiyungu gamba nga bwentyo obulamu bwamwe butambuza n'ensoma kama nankwatirako ne mmalako kaakati seeyongerayo nnyo wala omukwano gwa wange gutandise okuba nga tutambuza omukwano kaakati accidentally nga ngenda ofuna olubuto oluvanira tutandise okutundula nfunye olubuto yali yeeyongerayo ku campus nfunye olubuto zeeyi babitegedde bayise mwana mulenzi nedda tajja kujja bayise taata wazze ensonga bazituddemu n'omuvubuka taata w'omuvubuka n'abagamba nti kati omuwala mugenda kumuwasa mu bitiibwa mu butongole tewali mwana wange ava wano nga takoleze nga tavuddeewo mu bitiibwa kakati bali bambi baali baavu for sure lenga byonna ntuusiza kuzaala mwana wange obuyambi babumpadde kakati by then muzeeyi ng'agenda alwala naye sentolo zakendeeramu agenda alwala accidentally muzeeyi nga afa muzeeyi afa nti n'omwana wange kale maama anti nga bwe mmanyi basteepu maatha si lwe bakuzaala ng'ateekingayo kitono nnyo naye ng'obuyambi bwe bwonna abeeri babumpeereza kakati nga ngenda okulaba engeri gye nali nti nali njagala okukola mu mutwe gwange nga njagala nnyo okukola ate nzadde bebi wange ne ŋŋamba nti bannange kakati nno omugezi wano omuzeeyi abadde akwata ku mukono avudde biri olwo tebaabyongerako ebyokukola ki ebyokunzija awaka mu bitiibwa ate muzeeyi amaze okufa abadde akikumamu omuliro bano abala brothers they careless ne maama caringa less n'ebintu nebikomekererezebwawo bwe bityo olwo kati nange etandise okukola nkolerera omwana wange nga ne taata we bwakola walingawo kampuni awo okumpimpi ne ku kyalo okwo nga kampuni eyaniriza abakozi bangi nga nange ngenda ntandika kukola eyo omwana nga mulekanga ewa jjajjaawo azaala taata we eki nga mbeerawo bwentyo mu mbeera nga nkyasula waka nsulira ddala waka era bwe nzija ne mpiikingawo omwana wange nenzire waka nga nvudde ku mulimo bwentyo mpola accidentally mukama yamanye ensonga lwaki mutabani wange ng'agenda alwala mukama n'amunyulula mu bulamu bw'ensi eno n'afa mukama amuwummuza emirembe bebijje ng'afa obulamu ne bumpaluubiriza kale ne mpulira bubi ne kinnuma nnyo ekimira ddala firstborn wange okuba nti bwe bityo nga bwe mbitegeera amaziga nesigala ku kampuni yaye kati ku kampuni okwo n'omuvubuka yalinga naye bwakola emirimu gye naye kati ng'omukwano gutandise okukendeera ate omutamani kumpi abadde atugatta
ate oyo afudde. Kaakati nengamba bannaye kati nze ndaga waawe ntunuulira amaka yeesiyadde baali bansapootingako okwo ku byokusoma naye ate nabo baavu baalinga banyigiriza bunyigiriza okulaba nti efumbi banteeka mu muddo okulaba nti efumbirwa mutabani waabwe. Kaakati bannange nga ntandika kukola mutabani amaze okufa. Kaakati ku kampuni eyo walingayo ne brother wange oyo yalinayo omukyala naye ng'omukyala oyo yali tannamuleeta waka mu butongole. Kaakati ng'agenda amufunisa olubuto ku kampuni. Bakulira kampuni baali ba Germany bannannyini kampuni eyo nga kale buli couples ezibeera ku gundi wali ku kampuni babeera bazimanyi bamanyi nti ono muntu wooli ono omukyala wooli bwe bityo. Kaakati era accidentally omukyala ng'agenda afuna olubuto badde ekyabanyumiza olubuto olwo lwali lwa balongo. Kaakati omukyala atuusizza okugenda wa mu ddwaliro okuzaala accidentally bambi mukama naye olwamala okuzaala abaana be bamulongoosaamu babiri omulenzi n'omuwala baali bakamalawo olunaku lumu omukyala n'afa. Omukyala bwe yafa nga kampuni etukwatirako sijja kugenda wala nnyo nga kampuni etukwatirako ku baana baffe abo kubanga baali bamanyi mwami na mukyala. Omukyala bwe yafa kampuni ng'etukwatirako ku baana baffe abo omusaala ogwandibadde ogwa maama waabwe nga baguteeka ku akawunti ng'abaana abo babagulirawo akawunti nga kwe bateeka ssente za maama waabwe yadde olwedde yali ate mugenzi nga n'abaana abo era nabo buli mwana naye bamufunira omusaala nga babateera ku akawunti y'emu nga ne kitaabwe naye bamuwa omusaala gwe. Kaakati nze yali mu department emu mu kampuni eyo nga banzijayo mu department gye nalimu nga bandeeta abaana babafunira kale mu kampuni eyo mwalingamu ennyumba z'abakozi kati nga bafunako ennyumba emu ey'abakozi nga bagituwa bwe tuba tulerera abaana baffe ng'abantu abajamani abo batuwa buli buyambi bw'abaana nga n'emisaala gyabwe baba baana b'omusaala nga bwe gigenda ku akawunti yaabwe ogwa maama waabwe nabo bennyini abaana ababiri nga buli omu alina omusaala kati nga nati gy'emisaala 3 egyali gigenda ku akawunti yaabwe. Kale ntutambuza obulamu bwe butyo. Jjukira owange yafa omukyala waffe afudde tusigazza abaana. Abajamani abo baatuwa omwaka mulamba mu kulabirira abaana baffe era omwaka bwe gwaggwako abaana ne tubajjawo ne tubatwala. Ate eri gye nakulira e Masaka ewa Ssenga yali akyali era nakati akyali naye nga bajjajja baafa. Ssenga gye tuba tutte ngeno tetulina gye tugenda bateeka nga mmanyi nti ate eno naffe tetwalina maama taata yatufaako neno kati gye tubadde tubeera ewa maama step mother baka yalinga leesi ne tukama tubatwale kati ewa Ssenga omusaayi gwabwe nga tubasikula tubatwala wa Ssenga. Abo ne tubanga ku kampuni tubajjeeko naye nga ffe tusigadde tukolamu mu kampuni. Kaakati ku kampuni okwo nga ngenda nfunako omuvubuka actually naye yali muvubuka naye mu bavubuka bano ab'ekiwago abakuliridde mu youth ezo ezibeera zikuze ba youth abo ababeera bakuze wamma ng'agenda mpepereza kati we nabeera ku kampuni nga nnyirira. Kaakati n'oyo omuvubuka n'atandika okunteeka mu ssente bannaye nennyirira nnyo nemyuka nga bampita na muzungu. Kaakati olwakuba nti brother wange abalongo bali nga bampita erinnya lyali lya Ssenga ku kampuni okwo kwe nali bampita erinnya lyali lya Ssenga olw'abaana bali aba brother bange Ssenga amma nga banjagala nnyo ku kampuni. Kaakati omuvubuka ng'agenda nkwana naye nga bw'awulirayo omuvubuka yenna ankwanye n'agamba bannange omuntu azannyira ku Ssenga w'abaana mwandibadde bumwesonyiwa sijja genda wala nnyo omuvubuka oyo nga tubeererawo ddala naye ng'afaayo. Enviiri zikaddiya Ssenga zino za nviiri ekizigo kiweddemu Ssenga zino kizigo Ssenga olugoye olupya kale bambi nga he was a caring man naye obuzibu obwali ku muvubuka oli
Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Naye obuzibu obwali ku muvubuka oli, omuvubuka oli yalinganga oba ayiriko emmandwa oba yalinganga ayina empewo banaye ng'agenda kubuulira ekyabaddewo ekiro kye wakoze n'ekigenda okubeerawo enkya. Ommaze n'entyamu sifuddeeyo tubaddewo ngamba nno naŋŋamba senga omanyi ffe mutadde abaana e Masaka kakati togenda kuddayo wa osula mu kampuni ate togenda kuddayo na wa maama na kyalo gy'obadde obeera nedda. Kakati ogenda kutandika obulamu bw'obupya, ogenda kufuna omuzigo. Teekemu ebintu byonna lwamulubinga omuvubuka afuna muzigo tututta abaana okugenda okuva e Masaka okutwalayo abaana Masaka mbaddeyooko omwezi gumu ebiryo ng'abaana bamanyiira n'omukozi gwe twabateerako. Ngenda okuvaayo e Masaka omuvubuka yafuna ddala lumu ataddemu buli kimu ekisaanidde because obuloomu bwalinga bufunda ekisaanidde ekitanda kitaddemu biki n'ebikozesebwa bwe bityo. Naye ng'omuvubuka ono omutuufu ku mutima nze saamwagala era vanira nedda tetunnaba kutundula. Ku mutima saamwagala olw'ebyo byakugamba n'alyoka kugamba nti nze nno senga bw'olinnyiiza naliko omujaasi. Nabuuka ku mirambo wamma n'entyamu n'entiiramu ddala kati wengattiriza ebyo. Nenkola amagezi gonna yeesa ekyokudda mu muzigo gwange okuba nti neetongosa nakisiimira ekirowoozo nakisanyukira. Yalinga muvubuka awa amagezi ku kampuni okwo abantu ab'enjawulo. He was a good advisor bambi. Naye maama ebyamasitaani byebyo ne bimuntiisa. Kaakati nga neetongoza ntandika kubeera nzekka. Mu kubeera nzekka ng'asigala ng'ajjange wange senga wasuze otya vanira nedda era teri kusula wange kannasuze bulungi. Kumbe omuzigo ogwo kwe yanfunira kwalingako obuzigo bungi nga bulina bukolidoozi bungi ng'era obuzigo obwo bwalinga abakozi abasinga mu kampuni eyo kwe balinga bapangisa. Kati nange kwe yanfunira naye nga buyisa abantu bangi. Mbe mwe mwalinga omusajja ono ye teyali muvubuka foshwa yali musajja abalinga bayitangamu. Naye nga bwembeera ku muzigo gwange nnyinyosa omusajja oyo ayita wankulamusizza nnyabo ng'ayogera bulungi nkulamusizza gyebaleko ogamba oti emirimu gigamba gityanze emirimu mirungi nga yeeyongerayo. Nenkeera bw'atyo kugamba ng'ayifudde ddala n'essawa zange zinnyuka azimanyi nga yeeyisaawo. Kati lwali lumu kaali kawungeezi nali mu off nenkeera sigenda kola bafadde off ya nnaku zaali balinga bagaba off za nnaku 3 nali nzigaddewo ngenda wa mukwano gwange buwongerera ssaawa ng'emu. Mpita bwenti kolido nga bwe mbagambye nti obuzigo bwe bwalingako kolido nnyingi ng'omusajja musanga mu kolido nga nnyimiriza ayogera ebigambo bye. Samu anyway nange era ngamba noonya mukazi bikitwala tugende. Nange ne mugamba nno noonya siina musajja. Nze ngamba bitwala mu mayina. Ne mugamba naye osanze nnina gye ndaga tujja kweyongera okunyumya. Kweyongera okunyumya nga nayongerayo gye nali ndaga. Olusanna mulowooza omusajja yeeyongerayo okunyumya. Nenkeera ndi awo engeri gye mbagambe nali mu off ndi ku luggi lwange awo nsimulola nviiri zange. Kaakati ng'omuntu nda okulaba akagaali kaliko enkota y'ettooke kalina akadomola k'amata mu maaso kaliko ensawo y'amanda empanvu eva kuno nakuli muzitegeereza ze bayunga 2. Mubuuza nolowooza ssebo wano onooyitawo nga wafunda n'agamba bino bituuse ebiraga. Nze bituuse kubanga ku kazi gaako twalingako kejje twali tufeesinze nga waliyo rooms 2 ogwange n'ogw'omulala nga mmanyi bigenda wali. Omusajja tatandika kupangululako bintu ng'abireeta wange. Mubuuza wano we bituuse we birina okulagako ye nti n'abiweereza
ali mu kubajja. Ngenda okugira amaaso ng'abiweereza maama ye musajja yansanze eggulo mu kolido kamuyite esi nga yaweereza ebintu. Mugamba teekaawo nga saasooka kuyingiza paka yabireeta bwe namulaba ngenda okulaba nga esaze yapepeeza eggula akawungeezi. Mugamba neyanziza nga nnyengeza bintu nga n'omwami ayingirirako nga yeetottolako kuva kuno nakuli n'agamba nina omukyala naye mbadde nnoonya mukyala wakubirira tugenda ate mmaze ebbanga nga nkwetegereza malidde ddala ebbanga kati omusajja bagamba malidde ddala ebbanga nga nzirikira okumulaba nga ayitangawo mu kolido zaffe wambuuza ekitwala tugenda nga munanga omusajja ye yakwanisa bikolwa teyalina bigambo bingi akwanisa bikolwa enkuta y'amatooke batennaggwawo ng'aleeta endala ensawo y'amande batennaggwawo aleeta amata tegava wange kati abantu nga bwe nabagambye nti abalinga bakola ku misigo abalinga bakola mu kampuni gyeri gye twali tukola balinga babeera ku mizigo kaga bannaye senga yafunye omusajja ye kati oba ajja ali kuki gy'oli olw'okuba yalina by'okola bye nafuna nnyo amagezi okulaba nga mwesalako era oyo ne mwesalako olw'ebyokola bye yali ayina bye yali amaze okumbulira bwe yabuuka emirambo oyo yali musirikale yasobola okukola kintu kyonna nga munyiziza wammanze ne mmota seeyongerayo naye kati eŋŋambo kasitambule ku kampuni senga yafunye omugaga omusajja kakati bannange omusajja oli yakwanisanga bikolwa esi ono yaleeta ensawo y'amanda amatooke twala tugende wayiseewo wiiki emu kakati olwo ambuuzizza nkubidde ku mulimu gye nali ambuuzizza ebisumuluzo by'ennyumba eno obiyina oba olinako woobiteeka ondagire ne mugamba ninako wembiteeka ne mulagirira we byali bibeera nenkimma amazzi ogenda okukomawo akawungeezi okunnyuka ng'ennyumba agitaddemu entebe agitaddemu TV kale yali nfunda naye ng'alina engeri gy'abinyigirizzaamu kaakati bifo nga sinaba kudda yankubira nootera okuddako nze naatera okuddako yekale ebisumuluzo nabizizaawo nga nnyumba agipaakinze na buli kimu ekyali kirina okugyamu okubeera mu nnyumba eyo ngamba ngeri asanze nnoonya ate ku bino byakola bannange sijja balimba nga mbeerawo na musajja esi nga tubeerawo ddala tubeerawo tetusandise okutondula vanira mumpolampola tapapa otendewalirwa wekka n'ogamba nti bannaye musajja bino byonna byankoledde lwaki tekisooka ne kiggwa nga tutundula vanira omulundi ogwasooka ng'agenda tasula ng'engeri gyeŋŋamba nti ekyukiri nti nina mukyala wange ng'agenda naye nga buli kimu akikuweereza mu budde bwe meseegi zisiiba ziyitiŋŋana ku ssimu ku mulimu ng'akubuuzaako morning afternoon n'ekawungeezi ng'ajja kulabako ekiro ng'onnyuse kama ne ŋŋamba owaaye kansooka ensetolinge nga mbeera na esi kaakati gyewaabwe oli munnange yasooka okunfunira ennyumba eyo kampuni butuufu nga mwesalako naye ng'abeera eyo abaŋŋamba ennaku ng'emuluma paka ne ku kampuni bwe yavaako n'agenda oyo bwentyo ne mwetaawuluzaako bwentyo n'ensigaza esi ndowooza katonda nga iki nga ye musajja gwanfunidde gwandeetedde nga mbeera na esi nga sifuna lubuto first born wange enzaala kaakati enzaala first born muzigo waayitawo nga wiikisi 2 naŋŋamba nno nina poloti gye naguze tujja genda ogirambule gyeri amba poloti amma terwaba nga ntwala ku poloti nga tugirambula nga njiraba gye yali kale mu kikokkomuuko engeri gye yali agiguze yali mu ngeri ya kikokkomuuko nti ogisiimyeko nze siina ttaabu ngisiimye kakati oli omwami eyali omusuubuzi w'obupoloti kamuyite eddiira naye ng'ate abutunda mu bwangu abutunda sathat afunemuko ku ssente ezisinga ku yazigula kakati era poloti eyo yagitunda naye naŋŋamba nti poloti eri nagitunze naye nina endala gye naguze gyenjagala okutwalako natwala mu poloti eyo endala gye yaguze tewaayitawo nga talina kiwandiiko na kimu kye yali ampadde
era nange sijja bipapiramu bisaba tewayitawo bbanga ng'ateekayo ennyumba ya rooms 2 ennyumba ya rooms 2 nga tugenda tubeereeyo naye engeri yali oli omusajja yali musajja egamba mukwanyi mugiyite nti yali musajja mwenzi naye nga takulaga talaga bw'owulira buwulizi mu ŋŋambo nti baabo naye ali yagala mukyala gwo nti baabo naye nga ye afuba okulaba nga takulaga buli kimu nga kituukira mu budde lw'okuba nti zino eŋŋambo z'abantu naye nga nze ng'omuntu yesu obujja temubulamu naye nga nze siyenza omuntu alina obujja obwettumbiizi nti ekintu kimmaleko n'ekyokulya kye baleese ewaka kinneme okulya nedda nabiwuliranga buwulizi nembireka ate omusajja tandaze bano abantu abalala be baleeta eŋŋambo zaabwe nendiwo obudde butono nnyo ekirungi ompadde ekyokulya onfuddeko wenkugamba kino ofuddeyo nti ebisigadde mbirekera mukama nga munnange ateekayo rooms 2 eri mu poloti ey'okubiri gyatutteko eri olwedda agitunze nga kaakati tutambulira ddala ebbanga kakati ku bakyala bwe bajja baŋŋamba bakwana okwe mwali omukyala omu gwe baŋŋambanga naye ate olwedde nga yamundeeteranga mulamu wange nembagamba nti bannaaye nedda oyo mulamu wange nagamba nti olwo tuzadde bebi bamuyita kamuyite ne baŋŋamba mami oli mujjawo kubanga omwami oyo okumanyanga yajjanga naŋŋamba era no Sunday no tugenda wa omukyala oli eyali kamuyite mami nga nze mami Sunday no tugenda eri wa mulamu wo mami yetugenda okuliira Sunday ajja kujja mukoleki mulirenge tugiriirenge eno nze tewali buzibu manyi munnaaye mulamu wange nepaka ebigambo ebyatambula nti ate eri ku nyumba poloti gye yaziba n'ateekamu rooms 2 ate naye amulambuzaayo. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku Sunday eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ntandika naawe kaakati okwesikamu. Kaakati omulundi gumu kubanga olwedde nali ntandise n'okulimirayo nfuna mukwano gwange awo ku muzibu mugamba mami gundi zanga mperekereko eri mu nnimiro gy'ennimira waliyo omuwogo ekyampulira njagala kulya katogo by then nali lubuto lwa 2 bebi kamuyite B nali lubuto lwa B already baby siwaali baby B naye ndi lubuto lwe. Kakati mu kugenda ku poloti okugjayo omuwogo ekyatufumba akatogo nsangayo abaana b'omukyalo oyo gwe baŋŋamba nze gwe mpita mulamu wange mbabuuza bonno bammanyi bulungi sibatana mama oze gye ndi muli mutya ng'amannya ngawulira ag'abaana abo kati nga mbabuuza gwe gundi nti naawe gwe gundi nti muva awantu wa maama gundi nti yabatumye nti ye mbadde muze kukola kibadde tuze kulya ku buyembe mwalingamu omuti gw'obuyembe. Akati nawe nkakasiza nti nno omusajja alabika ono si mulamu wange wabula mujja wange era n'abaana be bano ate ne poloti nga baŋŋamba nti agimulambuza n'abaana nabo bazze kulambula ku poloti saafaayo nga tusimami wogo gyaffe nga tweyongerayo saatuula nga mukubira essimu nakugamba nomunaye mbadde nina ebigambo byempulira emabega yonna naye mbadde sibigambanga omuntu ono gwe wandeeteranga mulamu wange omuyita otya amazima amatuufu.
n'aŋŋamba ekituufu nti oyo mukyala wange. Namugamba kale yesifuddeeyo mukyala we naye ate poloti gye tuzimba nsanzeeyo abaana be ate olwedde era nawulirako nti omutwalayo omukyala oyo abeerayo ng'alambula poloti eyo. Kiki ekigenda mu maaso wakati wa poloti eyo ku nze naye naawe? Ebigambo ne bimubulira ku matama. Naye ng'ennyumba gye yazimbayo ya rooms 2 olwedde tukyapangisa ennyumba ewedde n'amasannyalaze. By then waliwo abantu abaali balina ku masannyalaze nga yasika n'amasannyalaze gano agayitira mu ttaka n'agateeka mu nnyumba. Mbagambye omusajja oli yali mwezi mulungi nga tajja kuyisa sikaati naye nga talaga naye nga abalaba bakola ki bakugamba n'obimma amazzi n'osirika n'otuuza nniya. Nganze kyendinze ku mutima gwange ngamba kyesirabyeko tekikola ki tekinnuma. Kaakati munnange ng'ebigambo bimubuulira ku matama talina kyaddamu. Kaakati awo mu nnyumba walinga wakasumaali nga kuliko ebisumuluzo by'ennyumba eyo. Naye ngenda okumubuuza ebigambo ebyo we ntunula wali ku bisumuluzo nga sirabawo bisumuluzo. Ne ŋŋamba nno okusirika kwange kujja kunsuula ewabi. Namugamba nno ekituufu kati oyinza okuba tomanyi nannyini w'ennyumba kubanga ennyumba ewedde. Ogamba tugenda tetugenda. Ate ebigambo mbiwulira Oweri naye yeesunga. By then Oweri naye yali ali lubuto lw'omwana w'oyo omusajja asooka. Bali abaana be yalina tebaali ba musajja. Ono esi olwo kati amulinamu olubuto olusooka olw'omwana we agenda okusooka mumusaalamu. Kaakati nno munnange ekituufu kirabika nja kusalirawo nannyini nnyumba yaani. Nze we mba nkutte ku kintu situula nga tekinnaggwa. Nalina siisi wange awo ngenze mbimuyitiddemu nga siisa ŋŋamba era nno sisita wange ebyo nze nali nabiwulira ddala ŋŋamba kansooke nkuleke. Onoobiwulirako mu bantu abalala kati nga bw'obiwulidde tolonzalonza ekituufu ky'owulidde kyekyo. Namugamba tukoze tutya? Oyekeera bukeezi yali wiikendi nga sikoze nga nfuna wa welding awo nga tugenda tumenya nnyumba nga ssaawa 5 sana mpaakinga bintu byange. Omwami oyo nga yali businessman naye nga musuubuzi. Yali musuubuzi kati yali agenze mu byakusuubula ku emirimu gwe. Bamukubira eyo simu nti mami nno ennyumba agiyingidde. N'Oweri omukyala we ow'olubuto gamuguddeko dda kubanga baali bamusuubiza dda okugenda tazigenda kuzaalira mu muzigo agenda kuzaalira mu maka ge. Naye gamuguddeko n'agamba ekiki. Kakati omwami n'agamba ekyo tekisoboka. Yo n'omusangayo ate tekisoboka ki. Nze nga nkwata bintu byange wamasiisi nga nnyambako tufuna mmotoka nga tubipaakinga paka mu nnyumba. Olujja luzise bulungi nnyo lulimu buli kika kya muddo n'olumbugo. Nze saafaayo nayingira buyingizi mu nnyumba. Oweri kaakaaba amaziga munnange ali olubuto yeesunga okuzaalira mu maka. Nze nga ntereera nkeera ngenda ku mirimu gyange. Kaakati awo waliwo landireedi w'ettaka eyamuguza ku ttaka eryo nga mufuula nnyo mukwano gwange muyita na lya maama. Mufuulira ddala mukwano gwange bambi muyita maama mwana wange gwe nali nina okusooka muyise muzzukulu. Era nga bwe nalinga ngenda okukola nalinga mulekanga awo. Kaakati omwami olwava mu bizinensi ze yatuukira waka eno ku Tugonde. Yasooka kunkubira ssimu mami oliddewo nze nayingidde dda ennyumba nti amazima gaakulemye okusalawo. Nze nakusaliddewo dda. Olwaze ayombye ntandise okulaba bukalaazi bwe obutonotono. Teyali musajja muyombi naye era ayombye ng'era omusajja. Ayombye kwanze munnange ekituufu kyakulemye okukola ki okusalawo. Olwaŋŋambye paakinga ebintu byo byonna bizze muzigo gy'obadde. Namuga nze ndi musirise nno gwe muwuliriza nti musirise. Kyemmanyi nti kino ngenda kiwangula siddawo okuleekaana. Nga nsirika n'agamba paakinga engoye zange zonna ozizzeewa gye tubadde. Namugamba nno ssebo nkuwulire bwe wali onkwana wansanga mu muzigo gwange era bwe wali ova gy'ova sinze napaakinga engoye z'okuzijja gye wali okujja kunsanga mu muzigo gwange. Kaakati wano nange era osanze mu nnyumba yange paakinga gwe bikyomanyi nti kikyo engoye zo zonna akakutiya kaako teekamu engoye zo otambule onviire. Nze nja kubeerawo kubangira wansangawo nga neerabirira. Ate omwana wange oyo anannema okulabirira n'olubuto lwe nnina emirimu nkola
era nfuna omusaala nja kubeerawo mukama ajja kunkwatirako teri mukama kyaleeta nga takimalirize sajja ng'asiriikirira ng'akwata ekkuba nviira agenda enkeera mbagambye olujja lwalimu omuddo mungi n'olumbugu nali ngenze kuleeta mazzi n'omwana wange namusanga mu nnyumba ejjukira esumuluzo yali akiina ekyemmanju ennyumba ekyemmanju omulyango ogw'emiryango twamenya mumenye kufulu eno ne tulekako eyeeno ekisumuluzo yali akiina bwe twagenda ku luzzi tetwaggalawo twazzaawo obuzza kati twamusanga mu nju kakati nalinva ku luzzi omuwungu muto omwange aŋŋamba baawo tumulabya gyali ewaka kanse kale ng'atwala mazzi gange paka waka amamami jangu teyadda kulonzalonza byemabega yaŋŋamba enkya ku makya keera nnyo okima amazzi gaweraawo mu bidomola byonna omusajja afuuyira olumbu agenda kujja afuuyira olujja luno lonna olumbu guno nno lukale mutima no ne ŋŋamba kati gwe wawedde dda wawedde ekyo kyawedde nakimaliriza dda ne mugamba kaale ng'akwata ekkubo ng'agenda nso manyi nali mukyala yalinga stookinga emmere yange ewaka enfuna omusaala nga stookinga era nabaamu n'ebyensitookinze naye teyagira ng'atandika tuweereza buyambi ng'atuwa teyakoma ng'atuweereza buyambi ng'egye nayo olubuto ate n'omwana we first born wange ng'atubeerawo ekyo nga kiggwa nga muwangula style eyo weringa akaaba mazzi kakati poloti eno yali nnene for sure kubanga yali fuuti 10 ku 175 waali wanene ng'osobola okutundako okwo kapaati n'osigazaawo paati ate n'ozimbako n'amaka ageegasa kakati yaddira yatunda yaŋŋambako okwo ebbanga limaze okuyitawo tiini n'ebizibu ebinkutte twala tugende njagala kutundako okwo wali kapoloti akatonotono Fransa siina buzibu nali ngenze ku mirimu gyange nga nkomawo agamba poloti nno nagitonzeeko twala tugende saamubuuza nti ate sente ziriwa nedda nga nsirika naye amawulire ne ganzijira leeti nti ebizibu byali alina yali agenda ggulira ono yali ow'olubuto poloti amuzimbire naye ng'era olwedde omwana yamuzaalira mu muzigo nze saafaayo naye ate baire muneetwalinga bwa mikwano n'oyo omukyala mukwano nnyo engeri gyasooka munyanjiriranga mulamu wange era twasigala tuli ba mikwano paka nakati munnaayo lwakuba kale connection tekyali y'amaanyi naye ng'era teri alinako obuzibu ku munne era nga bw'omanyi obujjajja tebukola ki tebubulamu kaakati ba mikwano ng'atunda poloti agenda azimbira oli bw'azimbira oli ennyumba agizimbye naye ya rooms 2 bulungi eyange yali ya rooms 2 naye uniform of edduuka nga room ey'omaaso osobola okuteekayo edduuka lyo bulungi kubanga oluggi lwali lwa dduuka ng'eruumu ey'okubiri ky'ekisenge gy'ensula wamma ng'azimbira oli twala tugende speed naye nno n'eyooli yali ayagala kukola ki kugitunda kaakati ng'omukyala naye gagenda gamugwa mu matu eyo gwe nali mpita ssenga w'abaana bange mujja wange ng'agenda gamugwa mu matu nga jjeewa mbuza mami bwebiti ne bwebiti nkole ntya ebisumuluzo ebyeyo ennyumba ye eri gye bamuzimbira biri eno wange nemugamba omanyi saabimuwa nemugamba omanyi genda osombe ebintu byo byonna biteeke mu sitoowa mwajja okusanga ennyumba yali ewedde bulungi nga nzigale naye nga temuli madirisa nga flames z'amadirisa ze zirimu temuli ndabirwamu nga bwe yakola mukazi wattu nga olwamugwa mu matu mukyala esi namba 2 eri olwo yeyandibadde nga namba 3 kubanga olwedde yalinayo omukyala w'omukulu ennyumba yagenze gyingira tennaba kuggwa ye kyekiri ku esi biki bikitwala tugende esi nga naye bimugwa mu matu ye mwami waffe agenda amusangayo kebayombe omukyala yabinnyumisa saamuwa nnyo matu gange nga nze nsira wange paka omukyala naye bwe yayingira ennyumba ng'agiteekamu bipapula paka bwe yakwatibwa ensonyi omusajja n'agiteekamu amadirisa oyo naye ng'awangulira awo mwami waffe obwenzi kwatudde bulungi nabagambye musajja omwenzi obulungi naye tabalaga buli kimu asigala akibawa kaakati omusajja ono nze nali mukyala mutetenkanya neŋŋamba mukama mutima gwange kikama nkooyo okunkozesa njagala nfuneka bizinesi akange yine ennyumba eyange yadduuka taata golongo musaba
nfuna akakapito ntandike wano akaduuka kange mpolampola atuule waka olwanzadde second born wange n'abaana bange mwoyo omusajja ndaba ekwano nfuna ku kampuni gye nnali olwo nvuddeyo n'akakapito kange akatonotono nfuna ono omwami kye yali ateekanga ewaka okusinga kwali kulya emmere yo mwalinga mujja kugifuna naye nti mukyala mugulire lugoye ebyo yabikolanga yakabakwana nti mukyala mugulire ekizigo omukyala yeetaga kusiba nviiri simanyi biki ebyo nedda oba yakyuka bukyusi saabiwa nnyo budde bwange engeri gye nnali omukyala eyeekolera nze nga kijja kulinda ssente ya musajja ge mazima sigirindanga nakupaka nakati nga nva ku kampuni ne kapito wange nga nsooka ntuula kubanga kapito we bwali busente butono nnyo bwali tebumala kukola kyenjagala nga nfunirako abwe buli mulimu obulala nga nkuŋŋaanya Mr. Sozimo nga ntandikawo kaduuka kange nga nkayimirizaawo tekuli ssente ya mwami oli neemu olwo nkuze mbufumbo nkaddiye nniŋŋanga akaddiye mbufumbo olwo agenda afunayo abapya gwe n'olumala okukuza nti okuze n'okuzaala ozadde aba yafunyeyo dda naawe omupya mubeezaawo nze ebyo tebyannumanga nti ndi wange kati ekitundu ekisoose okiwulidde njagala nkole comments zange briefly waliwo ebintu omuntu byakugamba nga relationship yammwe ekyali nto n'ogamba nti guno nfunye mukisa kulabulwa singa omuntu akugamba nti bw'oli nnyiiza nno njagala okitegeere nti nze ndi mwolu jaasi aba anaakunyoola nsingo aba agenda kujja gy'oli ng'akumba kutoolera saluti oba wayinza okubeerawo ensasagge relationship neefuuka battlefield waliwo ebintu omuntu byakugamba ng'oteekeddwa okuba ng'obigenderera waliwo ebintu byeteekeddwa okuyimirirako n'ogamba nti nze relationship nga weeyisa bwoti ne bwoti tubeera good to go wano ziba boundaries osukka abantu abamu batambula naye olw'okuba talina principles kwatambulira relationship emukaluubirira akudde ng'alina givaamu naye ng'akyesibye mu kyayita relationship kumba ali mu situationship awo waliwo ebyokutunuulira gayo okubanga aliko empewo gwe si byokkiririzaamu munnange abantu nga bakwatagana omulokole n'omulokole ennyumba ne bwejjula kkerere kasita babeera nga bo tebagiyita kkerere bakuyita kusinza kutendereza it is okay ono aba akuba oluyimba bwe luti ono n'aleeta luno kugamba ennimi ne ziyitiŋŋana nga it is okay bwe baba ba musaalo na musaalo kitegeerekeka bulungi nti kakati tuyingidde kisiibo nti kizibu ramadhan nti ramadhan kakati tugenda kusaala nti ye olaba bwe kikola amakulu so nga ate munnange ne bana abannambaga bw'aba nnambaga na mukasa nga bayimba munnange kakati munnange yekyo kirina engeri gye kikola amakulu ensi ejja kubalabanga abasiru ababiri nga yitiizoke mwasalawo musse kimu mu ngeri yammwe bweba mmindi oba omutaata nga bw'ali senkagala afuuwa ya mitwe ena maama afuuwa ya mutwe gumu oli ali ku kaswa ono ali ku kiswa we kitandikira be bamanyi kibasinza be bamanyi ebintu byabwe bibakola it is okay naye njagala okugatta omukafiiri n'omusomi omusamize ne munnaddiini waliwo ebintu ebyo by'osinkananga ne bw'onooba weerimba otya nga mujjagalangatana paka ku komekome ng'erigenda emugga era bigaana okukwatagana so ebintu bino mubitunuulire ojja kubeerawo nze omusajja kasita nze kasita sigenda mu ssabo nze kasita sisamira mukwana bitandikanga ebyokusaaga ojja kutuuka obeera omuziziko eri ebyo byayagala okuggusa so nga ali naawe omulaba afuuka muziziko kakati oli eno okwowola katonda omusajja ali mu nnyumba senga anyookeza mu ddagala tolaba confusion bwekuba kusamira musamire bwekuba kugenda kusinkana ddunda nanyini byonna namugereka omuyinza w'ebintu byonna katonda waba katonda w'ebyoya wansi ebyewalula ebibuukira mu bbanga ow'ebitonde byonna nga yooyo abeere yooyo kugamba kyentegeeza mu kino obeera mu relationship ng'ogenda kunnyogoga n'omulenzi wo oba ogenda kubuguma n'omulenzi wo tumanyi nti katonda akwagala kunnyogoga onnyogoge oba kubuguma obugume bw'onoobeera awo ng'olimu kinuukirize kiba kinuukirize lukewarm agenda kukusesema ku nkomo ya bena togenda kubeera uwe naye ate surprising ne sitaani togenda kubeera uwe kati oba ogenda kubeera waani awo oba automatically oba olaze nti kati oli wa sitaani so ekyo nakyo
tukigenderere. Birds of the same feather. Kakasa nti otambula n'omuntu bwe musobola okubanga mwogera olulimi lumu, so olulimi luno olwa language ne mu bintu bingi nga mwina ebijja okubaleetera okutebenkera nga muli mwembi. Ekirala, tusisinkanya relationship ey'omuntu amukwanyisa ebikolwa. Kirungi nnyo era abasajja nnyongera bategeeza nti ojja kuba siyaasa okuba esitole ne bwe wanajjawo ali practical ajja kuwangula. Wano wenjagala okusinziira okulabula abaana ab'obuwala. Abasajja abamu bajja mu bulamu bwammwe naye nga balina ebigendererwa byabwe ate nga bamanyi n'olulimi lwe mutegeera. So we come to you, we will speak your language as a hook, just tumanyi nti eyo ye shortcut okuyingira gy'oli. Omusajja asobola okujja mu bulamu bwo ng'akolera ddala by'oyagala, ng'abikola naye ng'ebigendererwa bye birala. Kati okyawula otya? Waliwo omuntu akola ebintu olw'ekigendererwa nga ne speed, waliwo omuntu akola ebintu ng'omulaba nti si kyangu kyakuba ng'agenda kukola ebintu bino obulamu bwe bwonna. Nabagamba nti osinkana omusajja buli lunaku n'akuteerako emitwalo 10, n'akugulira lanchi n'akuteerako emitwalo 3, ng'akupokera omusimbi buli lunaku. Njagala babuulira oyo akozesa speed eyo okuwangula, ne si ye muntu agenda okuba ng'agenda kukola ekyo obulamu bwe bwonna. Aba ayagala omuggyemu era bw'omala omuggyemu olanga ebintu bitandise okukyuka. Eri omuntu ajja n'asiisira ku mulimu gwo n'abeera awo ajja kubikola asobola okukutengula naye nga tajja bikola budde bwonna. Waliwo abajja nga bakola ebyo bye twagala era bye tukkiriza nti bikolwa bya kutulaga nti batwagala naye nga baagala kubikola bagguse ebyabwe bamalemu omusubi. Abawala abasajja bangi bamanyi bye mwagala, kyova olaba atandika abikola naturally tabeera ekyo. Ayinza okwewolera n'akulira looni n'amanya nti looni ssente we ziggwerako ng'omuggyemu. Bw'aba naye abadde azze na kigendera kya kubba abala nti agenda kuteekamu obukadde bwe 5 naye agenda kubuuka n'5. Olw'okuba ayogedde olulimi lw'otegeera, your love language, it is known that whoever comes your way ng'ayogera your love language nti ali kwala ali ku mulamwa. Abamu bajja nga baggusa ebyabwe n'akola by'oyagala by'otegeera by'okkirizaamu naye nga kigendera kye kiba kitegeeza ki? Relationship giyingira empola, togwamu ngwe nga bwe nzija mbagamba, giyingira empola. Ono byakola ddala abitegeeza oyo yeye. N'abasajja be batendereza obukodo tebatandikanga bakodo, basalawo beefiiriza ebimu bagguse ekintu kati obukodo bwabwe ne buvaayo nga bamaze okuyingiza ekitimba. Naye nkugamba nti omuntu akola ekintu olw'ekigendererwa bw'omwekenneenya osobola okumutegeera nga bwe tuzze tubitunuulira era bwe tujja okuba nga tweyongera okubyetegereza mu maaso eyo. Gayo ono yali muguzi wa mmere awaka, yazimba amaka newankubadde amaka twawamba wamawambe, wabula sister owampangudde wagambye nti talina kyakuddamu komuwe ansa n'obimwanguyiza n'ogawamba. Abaana ab'obulenzi okugula emmere awaka kirungi nnyo, n'emmere gy'ogula naawe gy'ogenda oba okulyako. Abaana bo baba bagenda kugiryako. Ebyo si bye bikolwa eby'omukyala byasinziirako gamba nti afuna omusajja n'atuuka mu ggulu emukono. Ezo service z'okoze ziri general, zezo basics zetusuubira. Naye omusajja ajja n'asembera omutima gw'omukyala mu ngeri ey'enjawulo. Ye musajja afaayo mu kumuwa obudde, mu kumulumirira, mu kutegeera ebizibu bye, mu kumufaako okumwambaza. Omukyala n'abala omwaka nti yasiba enviiri emirundi 12 gwe mwezi buli mwezi. N'abala nti omusajja ono ku ssente ze emirundi gyensibye enviiri 12 omwaka guno, omusajja ono alinako emirundi 9 ng'atiikinga. N'abala ku ngoye z'alina. Kale oyinza nga olina obunafu bw'oggula obuleega nga nze, oba lwaki nze obuleega bunkalubiriza oggula? Bannange mumpe ku magezi, lwaki obuleega bunkalubiriza? Ebirala byonna byonna ndi ku muzuuli naye nze obuleega kati kibbeki kisindise kubanga kyo kimanyi ansa. I mean, ng'atunula mu ngoye ze nga ku ngoye 10 olinako engoye 5, olinako 4, olinako 3, olinako. Naye abaami tulina obunafu awawuza temulya. N'omubuuza nti oyo kyogamba nti oli giwamujja wabawonya kufa njala, wabasanga basaka n'obataasa okusaka bajje basisire ewuwo obeere ng'omuwonyezza ebyokulya. Awo waliwo ensobi abaami gye njagala tuyige. Basweet, okugula emmere awaka kirungi, okujjanjaba abaana kirungi nnyo, okwambaza abaana kikulu ddala, kyokka okufa ku mukazi wo ate kisukkuluma. N'aba ne peya z'engatto nga ku peya z'engatto emigogo gy'ayina 3 kuliko emigogo gyo 10.
ku migogo emirala egisigadde olinako 8 nga ssente gwe wazimuwa, ku ndala esigaddewo nga wamuwaako kukozi wamuwa, you know. Munnanga abakyala ebyo bibatutenderezaamu n'agamba nafuna omusajja namala natuuka mu ggulu emukono, byebyo. Naye abasajja kubanga yazimba ennyumba, kubanga asasula renti, kubanga munnanga abagulira emmere, obwo obuvunaanyizibwa tukitwala nti buvunaanyizibwa bwo ebiri extra. Kwoliira obubonero, kwobojjera obubonero n'ogamba omukyala nti nina omukyala, nga n'omukyala agamba nina omwami, byebyo ebikwata obutereevu ku ye. Kyova olaba omusajja ojja kusanga omukyala ng'avuga emmotoka kuluga $6,000,000 nongaba mami motoka eno ndabye nga yeetaaga wheel balancing paamu obudde nagenda okumonga emmotoka bagibalansinze bulungi kubaddeko scratches olina ng'ejo obutereezezza omupiira guno gubadde guweddeko ataddeko omupiira emmotoka $6,000,000 ocontributinzeko emitwalo giringa 5 mukazi n'akutendereza asobola okukutendereza n'okusinga eyagula emmotoka anti ye tagivaako bwe yagula n'alowooza nti kyaggwa emmotoka tegenda ku service. Eriyo obuntu obutono abakyala bwe batwalanga bukulu kakati gwali eyo yeetendereza okubanga munnange ogula emmere awaka omukyala agenda kutendereza omusajja amwongeza amasavu eri ku bbuca alabe nga ye ate wa muwendo endowooza alina essavu lijja kakati oba okitegedde kye ŋŋamba ekyokulambuza abakazi ababiri ennyumba gy'ozimba bw'otagendera osobola okwekanganga ku bombi tolina gw'osigazza. Singa tukola okulondoola ne tunoonyereza ku mukazi oli omulala gwe baasuuza ennyumba n'agenda atetenkanya ate nga naye amagezi agajje ku ono agenda naye abeeko wawamba naye ojja zuulanga emizoono giyeenyigiramu kabe kasinge nga n'oli yagyenyigiramu. Njagala okulabula abasajja abalina abakazi ababiri. Teekateeka omutima gwo ogw'okukimanya nti omukazi akimanyi muli babiri. Akimanyi bali babiri kankiddemu nkitereeze. Njagala okuteekateeka omutima gw'omusajja ali awo ng'olina mukazi w'emukono, ng'olina omukazi ekabalagala, ng'olina omukazi ekitala. Njagala kukutegeeza bw'oba togenderedde omukazi oy'emikisa mingi nnyo okubanga oluva ekitala bw'oti gwe n'ogyolekera olw'ekabalagala waliwo omusajja omulala ayingirawo oba gy'alaga. Ago ge mazima g'otayagala kuwulira. Njagala kukikomya wano nkuteeketeeke tusisinkane mu kitundu ekyokubiri. Nga tugenda okusisinkana ekitundu ekyokubiri njagala okugamba abaana ab'obuwala ebigambo bino. Omulembe guno ogwa 2025 2026 n'emyaka egiddako mu kyasa ekya 2021 kikome kikafuwe kigwire eddala eri wala. Omukazi okuddaawo n'obanga oyanjadde engalo buli kimu olindirira omusajja, buli kimu in quotes, buli kimu ng'olindirira omusajja. Lowooza nnyo ku kyokubanga olina akasente k'osobola okuyingiza okijjamu musajja. Nkiddamu, lowooza nnyo ku kyokubanga olina akasente k'osobola okuyingiza ng'omukazi. Tujja kwongera okubitegeera naye ojja kujoogebwa nnyo nga buli kimu toyagala kufugibwa kyokka buli kimu oyanjadde engalo omusajja aleete. Baakuloga akatawaano baakuzaalira waggwe gy'owa missingira notes course unit bino tewaliiwo byali mu discussion ng'oli luddawo. Toyagala kufugibwa kyokka oyanjadde engalo buli bwetaavu bwo buva eri omusajja. Nalumansi oliko ekikyamu. Mukwano gwange teekateeka omutima gw'okufugibwa mu buli ango. Bajja kufuga bw'obanga buli bwetaavu bwo bwonna bulina kuva eri musajja. Nze nkutadde tusisinkane mu kitundu ekyokubiri emirembe gya Katonda gikubeere. Ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku muntu kubakkirize bibeere nga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina.